kati omuyimbi wa kusinga ssente takontrolingika alina ebivulu bisatu olunaku gw'oyitunudde ekivulu kimu amateeka ne gajja nga gakka paka ku muyimbi nga bw'alimenya jjukira etteeka liba n'engassi bw'olimenya likuloera ovunaanibwa mu kawaayiro wagazi awo wooyogera wagazi nga bw'olaba omupiira nkugambye omupiira baagukolera amateeka omuzannyi nti yeggwe Haaland osobola kati waliwo omupiira gwe nalaba yali Champions League Haaland gundi simanyi Man City yali oba esamba ttiimu ki Haaland n'akuba goolo 5 mu match emu ne coach n'amugyamu lwaki kati obwongo bwe kibumuwadde baali bazze kuteeba ye yagamba ezo goolo z'okubye 5 zikola ki zimala kati ate tulinayo match endala kati ate oyinza okulwalira mu guno gwe twawangudde dda ate n'okola ki ne tufiirwa match eri okitegeera naye olwo omuzannyi nga yalina obuyinza ogwo omupiira tayinza kuvaamu agamba yogerangaani kaakati nina kutwala ku kibuuzo ekirala omulimu gw'okuyimba guno gwazimbibwa ku musingi ki gwazimbibwa ku musingi ki ku nteekateeka ki okusooka kwali kusanyusa ojjukira Kafero bwe yayimba nayaga nti bwe nali njigendongo eyakinsomesa yampa buwa teyantuma yadde akantu ng'abataaliyo bwe mu bimmanja ate saayiga yattunda yalinga ennyumira bunyumizi bwe yasukka okuwoomera mpulira kwe kumansira bwina ebitabo lupiya nazo kwe kujja konza ate mu nsi tunoonya kiki ng'ebirala nsuula eri nga gunfuukira omulimu awo n'ateekawo n'olugero ssebo kugamba kakati endongo nkulaze gye twagitandikidde nti mwami Ssebadduka yayiga endongo kwesanyusa bw'amala okugiyiga ne yeesanyusa n'ayingirwamu nti ennyimba zo z'okubye basobola okukuwaamu ssente n'ogenda n'ozirikodinga osobola okugenda kyajja ku mulembe gwe ekyokukuwa ssente mu nnyimba anti baazigulanga ku mayimba ebyo byadda nnyo bw'obinyumya n'abasajja abo bakulu bakubuulira simanyi yali kuba kye tumanyi mu mwaka gwa 57 yali muyindi simanyi omuyindi ng'alina edduuka awo byadda nnyo ne muzeeyi waffe yenako edduuka ya music St. Gabriel Kabonge St. Gabriel ng'afuna nnyimba za ku Market Street kizimbe baali bakiyita Tourist Hotel nga kyekipande oba nakati St. Gabriel ngimanyi yali y'amaanyi oyo ssebo taata waffe taata wange ddala oba mukungu wa Kabaka y'omu ku Kabaka be yawa emmotoka z'Ikawundo Ssaabakirisitu we ye Muduuma kati abo ababa bamuwa Kawundo ateekwa kuba wasaza ezo emmotoka ziri 18 baaziwa bamasaza bokka y'omu ku gwe baawa emmotoka ezo kati wasaza ki we Muduuma nze manyi kimu abeera Muduuma ogitegeeza wessaza ly'Essingo kirabika kubeera nayogera naŋŋamba olaba muno omuyimbi Fred Ssebatta neiba wange ngamba oyo mukama waffe yatutwala eno mu ggwanga kakati music baamuzimbira okusooka ku kusanyusa naye bwe tugenze tukitambuza tulaba amaanyi ddala agali mu mulimu ogw'okuyimba kubanga gulina abantu bangi begulera kati bw'ogenda mu studio yo mulimu abakuba ebivuga mulimu abajja ne batereeza music mulimu naawe akwata ku kompyuta okufuna amaloboozi amatuufu egyo gyonna mirimu gyaki gyakuyimba waliwo abatambuza music bingi oba okitegeera kakati kyova olaba nti kyetaagisa nnyo okutereeza omulimu guno gufuuke omulimu ogulina amateeka basita siinawo omuntu yes tubanyonyola butereevu tukyali ku Smart TV tubanyonyola omulimu gw'okuyimba guno gwavaawa gwajja gutya okufuuka omulimu era gwazimbibwa ku musingi kitulina omukungu
Mwami Moses Lwamu bw'akiba promotions omutesitesi omukolo gwonna okuva ddala ku birthday paka ku nkuuka oba Christmas oba oyagala kuteeka serene oba wa byonna mumanyirivu mu byo so kati nguweeyo ekintu guruupu wano ezikyabadde ez'amaanyi ne bakugamba nti eyo guruupu ekuba n'emiti negiwogoka mu kadongo kamu mwalimu guruupu gye bayita Matendo Promoted Singers. Matendo eyamuze Fred Sebatta amaanyi gaayo gonna nga gali mwani mu Fred Sebatta era ng'alina amateeka Semateeka yamulina gwa Semateeka amulina teri kutamira ng'ogenda ku stage ye bingi nnyo oba oyogedde n'abamatendo babikulu nabo tujja banoonyaako inshallah kitegedde zikabula dda zikulabako zikampala music stars yakasozi ezo zonna zabanga n'amateeka oyogedde ku kabula dda n'ozijukiza nalabye Kagundi ka Muzeeyi Magala ng'agamba mbu basudde teyafunanga bantu mbwerwere yagendangayo ng'ekikaali kiba kikalu nze nakyogerako nenkimala ekyo wakimala kwegamba abantu bano ayinza okuba nga yawulira nga waliwo yamulimbalimba anti kakati basudde yayimba okuva mu 87 n'afa mu 97 sijja emyaka 10 bwe yali afa yalekawo guruupu kabula dda ng'erina ebyuma erina emmotoka n'abakozi bonna we bali nga n'erinnya erina ng'ayina amakeggaba ng'ayina amakegogondo si ebyobugagga bye yaleka emyaka 10 gye yakola gye yayimbira kakati ate Kafeero gwe batugamba nti yafunanga nnyo abantu era yalina amaanyi mangi nnyo abantu baamwagala nnyo simanyi oba waliwo yamubbako ebyobugagga bye kubanga Kafeero yayimbira emyaka 2 nga basudde afudde naye nga population buli lunaku yeeyongera abantu abalaba endongo olunaku bakola ki beeyongera Kafeero bwe yafa yaleka kulabako n'aleka ennyumba e Lweza n'aleka ennyumba e Masaba era bye bimu oli yayimbira emyaka 10 n'abirekawo n'ono yayimbira emyaka 2 bye bimu bye yalekawo kakati ng'ate ono yayimbira emyaka 2 ng'ate ye baamulabanga nnyo okitegedde kakati nzaawo ng'omuzaabuza kati tudde ku nsonga yaffe tubadde ku mulimu gw'okuyimba guno omusingi gwe gwazimbibwako ogambye kusanyusa bantu anti lwakuba wambaye paasi nze n'ontwala mu bintu ebirala mbadde nkumenyera guruupu ezaali zaafuna zitya amaanyi kati nze wano manejja era bwe tuba tutudde mu bapromoters gwensinga okuwa ekitiibwa Ketti Mwami Kavuma Haji Kavuma lwaki Haji Kavuma yakontrolinga abayimbi nga bamaanyi nnyo emyaka 10 ekyo tekisangika nga tebayawukanyewukanyeemu nga weebali nga bamuwulira yatandika kyemmanyi emyaka yatandika nabo 2 ne bamulemerera 214 sijja emyaka 10 yagimala nga bakontrolinga naye nga kyagambye tusimbula wano ku ssaawa 6 kyekyo mwenna mwetaagibwa ku show nga bonna balina okukola ki n'akikola emyaka 10 ate abayimbi bazibu nnyo tebafugika kati oyo mutya kati owookubiri nze gwe n'atakutyamba mu mutya nange neetya okukontrolinga abayimbi nze nakontrolinga abayimbi mu Vision Production emyaka 4 ne bannemerera naye emyaka 4 ekyenjawulo nze kye nalina nali nkontrolinga abayimbi basita abaalina ebibiina byabwe n'embijjawo oli akontrolinga abataalina bibiina nga balina nnyimba zokka nga bamaanyi naye gwe bano basuza ebibiina byabwe kati nze okukontrolinga abayimbi 3 nga bavudde mu bibiina byabwe ne babisuulawo
ne bajja ne batandika okuba nga tebakyalina buyinza buli bwe baalina ne bakola emyaka ena nange neetya omanyi nti Ketty obeera omusinze kubanga tekikoleka amaanyi mangi omuyimbi jjukira bajja ne bamuyitira mu bizibu muzeeyi kakati nze munnange mulina ekizibu bagendako nga bamu nnyumba kale ojja kundaba enkya okole ku nsonga ye kakati wewabaawo afiiriddwa mukama wange senga wange owennayo kwaya yafudde tugenda kumuziga enja genda ku mulyango nawolusi namwandikira kakiiti genda gundi akuwa emitwalo 2 ogenda oziike okitegeera kakati ebyo ebitiibwa okubimuggyako n'abivaamu emyaka 4 wakozesa bukodyo ki ng'awulira kyogambye ekyo kizanyirako bukodyo ki wakozesa oli muzibu nnyo era kati oli muzibu osana kuziika kololo kubanga kyemala njalo wakozesa bukodyo ki okubasuza ebiina abo nga ndabaawo omusajja gwolaba nga atali muzibu naye nga muzibu nnyo okufuga meya w'ensangi meya w'ekyengera mwami walukaga ndaba muzibu tafa olaba naye tasobola kwefuga ng'omuntu ate gwe wamuteeka mu kkubo bonna nali nsobola bulungi okwogera nabo ate kuliko n'omusajja omusirise Dr. Sebbaale musirise naye nga ssebo alinga jjinja olirumako oyo waakuna nasooka kukola ne Mukaabya Kiweewa ne Mathias Walukagga nenkola nawe awo temwakola bbanga ddene gyali myaka 2 mwakola ennegwa emyaka gyawera 2 tumanyi twakola kampasi mu kyalo si twasobola okukola negiyita namu era mu nsi y'endongo eno nze akyasoose okukola ne Mukaabya endagaano nga tulina emmeeni Mukaabya n'agikola n'agimalako n'ayongezaamu ne bonus kuba twasayininga endagaano ya myaka 2 ne tugikola emyaka 2 ne giggwako n'atwongeza n'atuuka Mukaabya omutuufu n'avaayo kubanga twatandika mu 2006 mu mwezi gw'omusanvu nga tulina Ababigambo Boys Mukaabya alina omwenzi w'omusiru kaakati ne tutambula paka 28 naggwako okitegedde emyaka 2 yaggwako n'akyongeza tekibangawo mu nsi Mukaabya okukola endagaano omusuuzayo talanta ye owa Namige n'ogimusuuza n'owa Karo Production n'ogimusuuza oli musajja nnyo kaakati kyembadde nkulaga ndi kati ekisanyalaza music abayimbi batandika okubanga be basalawo nze ngambye nze waalinnya kati ekyo kyabulabe nnyo kubanga ate ne tubanga tetulina mateeka era kyetulina okuzimba kati bwe tuba twagala music addumu okufuna amaanyi ge nga bwe gali walina okubaawo olukiiko olusalawo ku luyimba ki olugenda okufuluma ate mpulira nti Kadongo Kamu alina associations ez'enjawulo era ziri okuteekerateekera bayimbi association tezirina maanyi bino just byakwegattira awo muwuliziganye ng'abayimbi naye bino byenkugamba byetaagamu ssente nga ne gavumenti oba esasula abantu abo kati kankuwa ekyokulabirako kyenakuwadde okusooka nkikuddiremu nkugambye ono omusajja Kase Music Recorders wamutuukangako ng'olina ennyimba zo6 Kase n'aziwuliriza n'agamba ennyimba zo6 zonna tekuli lwe bayita master ddayo okole ki onoonye master kaakati nga bwoddayo okunoonya master oteekwa okukola ekisinga zino kuba bakola ze ziri zonna tezisobola onoonya olwo master enaatunda zino ekyokubiri nga tosobola kuwemula kati bwenkyusaamu neŋŋamba kasalabika tabitegedde neŋŋende wakasajja mbisa anti beebamu bonna baagala ssente anti taziwulidde ng'ono waali naye njagala nkimwambaze mugambe ennyimba nzireese kyengezaako okulaga Kase ayagala ennyimba zifulume afune ssente ne kasajja kyayagala naye ekikke kyayagala era wabangawo ennyimba ng'osobola ozitwala ewa ekikke n'azijerege ate n'ozitwala ewa Kase n'azaagala naye kyengezaako okukuwa nti nga tosobola nakuwemula
nga bw'olya kati ennyimba z'okuwemula tezifuluma kati lwaki ennyimba z'okuwemula zifuluma bw'ajja mu studio omuwemuzi gwe n'akwata akakadde ko n'akakuba oba emitwalo 5 ng'okuba eŋŋoma nze sobola gikuba oyagala ssente sijja gikuba eŋŋoma bw'otogikuba ng'agenda ewalala ng'awemulira ng'awemula ng'era zifuluma kati olw'okuba ate yalina obuyinza oluyimba lwe teri agenda mugandi lubi teri agenda mugamba kunga talina alufulumya agenda kuyimbira batamiivu ng'aluteeka ku social media ng'atunda luyimba lwe kati bwe tubanga tuzimba music lwakuba kati ne zino federation ez'abayimbi federation ez'abapromota teziriimu ssente kwegamba ensonga lwaki zinoonya nnyo ssente beegattira awo naye tewali ssente music etavaamu ssente zaasigala ku kalyango wali otegesa ekivulu basasule ebivulu bikyasoboka manager tubuulira amazima oli omusajja muyisiramu anti kati ogenda kunjogeza ebigambo bingi ove ku mulamu njagala osooka otegeere omuyimbi waafunira ssente n'omutegesi anti bw'ongamba nti ebivulu bikyasobola okuvaamu ssente ekyo kirala nze kyenjagala okukulaga nti music tasobola kufuna maanyi nga tewaliiwo bamufuula w'amaanyi oyogedde ku publisher ne promoter kati oyo gwe mbadde nkyayagala okukumatiza publisher amaanyi gaalina ku music ono yafulumyanga tape wadde lyavaawo ebyokufulumya tape wasaana wabeewo olukiiko oluta oluyimba so si omuyimbi nti bw'ayimba ebintu bye abite ekyo kissa omutindo gwa music n'okufuna ennyimba enkyamu mu ggwanga oba okitegeera abantu bali bakizimbanga nga teriyo abavunaana naye nga bakinoonyamu ssente kyoyogerako manager gy'olaga nkirese n'okinafuya nze mbadde ngamba nti abayimbi b'akadongo kamu buli muntu aba akoze oluyimba atwale mu association mutwala mu executive meeting bawulirize oluyimba olwo kye bamuwabula kwajjukira chairman yabeerewo ku ntikko akoneko stamp nti oluyimba tulutadde era obukulembeze obwo buli musaasaanyize ku radios zonna anti kaakati ekyo bwe kyali badde naye kyengezaako okulaga nti association zino ne federation teziriimu ssente oba otegeera kyenkulaga kati nze mu ofiisi ya Komawo ekuŋŋaanya abantu bayimbi b'akadongo kamu nze mutesitesi mu association eyo era naali badde nina ofiisi namba nga nina olukiiko lwenkulembera nalwo era nga music bw'ava eri ajja mu ofiisi yange ng'omutesitesi kubanga otulana oluyimba lunaasobola okuleeta ssente mu bikaali gye tulaga nkulabye bulungi olw'ensonga nze siri muyimbi avuganya nabo sivuganya nabayimbi wabula njagala kituufu muki kuba ebiyimbi by'obiwulira n'ebikubi bw'obiwulira music mumanyi okuyimba nkutegeera n'olukiiko lwange kwegamba nga tulina olukiiko lw'abantu nga 20 kwegamba association gy'olimu erina okwongera powers naati powers erina okuzinyongera nga n'ofiisi eyo erimu ssente kubanga tujja kutuuza abantu awo bajje bakola omulimu ogwo nga tewali ssente kati ekizibu ekiriwo ndi gavumenti erina okubanga bw'ebanga eyagala okulwanyisa eyo embeera kubanga eremeddwa okuteekawo amateeka ga copyright omuyimbi okubanga afuna mu nnyimba ze kakati ofiisi zino engeri gye ziyinza okubeerawo gavumenti erina oziwa ssente kati bweziwa ssente kitegeeza nti tujja kuteekawo etteeka nti teri luyimba lwa kadongo kamu lwonna lujja kufuluma nga wano mu Kibaya Promotions oba mu Komawo ofiisi y'abategesi tekoonyeeko stamp kati awo tuba tugenda kifuna okisange ne mu band music okisange ne mulaga ne mu music yebika bya music nomanyi nti mu kadongo kamu gye kirina okutandikira bali abalala basobole okukikopa bakikole kitegeeza oli bw'ayita eri n'akuba mu kadirisa n'aluteeka ku rediyo kabeera olina obuyinza obulujjayo
butereevu bwo kumuvunaana. Kati ne bano ba promota babe nga balina enteekateeka egamba nti omuyimbi gw'ogenda okutwala egindi n'egindi waliwo emitendera mwokola ki mwoyitira. Ekintu ekyo temukiteekanga mu nkola. Ebyo byonna ekibiremesa sente. Kuba nawulirako ekiteeso kyali oba ku federation nga bagamba promota nti kiba promotions bweba etegese Bukomansimbi ategeseyo Gerald Kiweewa nga 24. Kati gwato wa promotion endala tokkirizibwa kutegeka Kiweewa nga 28 wadde nga 3. Lindo na amala okuvaawo ekiro ekyo oyiwe ebipande by'omuyimbi w'omulala. Ali nagenda okulaba nga bakyogedde nga ne sente bazifunyeeko ate nga abayimbi atandise kwetomera. Ebyo tebabyogera bwogezi. Waliwo emitendera mingi nnyo gy'olina okubikoleramu. Naye kisooka ziba sente. Tosobola bikola nga sente tozirina. Kwano n'ategesa abanoonya sente. Buli muntu anoonya sente. Kakati twabaleka nga bw'olaba edda yotoda yali tennaba kujja. Nga tosobola kumanya nti osobola okukontrolinga takisi. Badriver bannanyinizo n'abasaabaze. Zipakinga we zaagadde. Wa takisi byasanga byavuga bwoleka ekintu kyo mu takisi oba okyerabiddemu tolina gyogenda kijja kwegamba nga toyinza kumanya nti eno emmotoka ekola ku stage gundi. Kyali kizibu nnyo okutegeeza abantu nti wasobola okujjawo ekibiina ne kitereeza omulimu guno. N'ate kyajjawo ne kigutereeza omulimu gwa nekijja ne kigutereeza. Kakati na bino ebyokuyimba bwe biri kizibu nnyo okutegeeza omuntu nti kisobola okutereera naye ng'ate kisobola. Kati kino kyoyogedde ekyokutereeza enkole owadde amagezi butya bwe tulina okukola okutereeza omulimu gw'okuyimba. Then baabayimbi banaakikkiriza kubanga abayimbi bano gwe mulimu nti tebakkiriza ki okubakendeeza ku buyinza. Omuntu yenna kati bw'ozaala omwana mu biru oyagala asome n'omutwala ku ssomero asobola okugaana n'asibanga mukulu naye nga tebyokola biyamba ye yagenda okufunamu naye n'agaana. Wabula buba buvunaanyizibwa bwo gw'omuzadde okulaba nti omwana ono atuuka ku ssomero. Kati nze ndaaba ogenda okusituza Fred Seremba oluyimba mugambe lwete mu ofiisi oluyimba luwayiza tuluwuliremu. Ndabye ddala nga ajja kuba omukaluubiridde nnyo. Etteeka bwe libaawo aba agenda kigoberera. Katugeze ennyimba ezo nga etteeka liyise ng'omuyimbi agenda kufunamu ssente. Kakati nga oluyimba luno bw'aba nga taluleese mu ofiisi tagenda zifuna. Waliwo sitampu erina okukoonebwako wano oluyimba lufulume nannyini luyimba atandika odusoloozangamu odusoloozangamu ssente. Naye bwe biba bya bwereere nga kati oli yakutte oluyimba lwe ku ssente ze ye yaluwandiika. Teriyo kintu kyonna ky'omuyambi talina wagenda kufuniramu ssente nti wano alina kukola by'ayagala. Kyenkugamba nti gavumenti bw'eba ng'erina enteekateeka entuufu bino ebyokugamba mbu abayimbi twabawaddeyo ssente kimanyi biki sisitimu eyo ye yeetaaga okulongoosa. Eze ofiisi ne bw'eba nga sinze ngetuddemu nenjagala ebe nga bweri. Olaba maneja nga bw'oyogedde ebintu ebyo singa nze ŋŋamba gwe wennyini kozesa ofiisi yo okuuta ebbaluwa ogiteeke mu executive y'abakulembeze banno eyongereyo ku federation ekonebeko sitampu egende ku UNCC kubanga omulimu gw'okuyimba guno nagwo guwa omusolo. Mbitegedde bulungi n'ate kyetaagisa okutereeza omulimu kyetaagisa ssente zivudde eri waggulu ate ebintu bya music bitwalibwa UNCC ne Ministry ya Gender. Kyogamba nti ofiisi yange wandika ebbaluwa eraga gavumenti nti waliwo obwetaavu bwa kino ekyo tusobola okukikola. Nze mbadde nsaba kikola kubanga tolina kintu kyonna ky'oyinza kukola nga tolina ssente. Kati wano we tutudde bwe butuuzi wano mu ofiisi ssente si ya bwereere okizimbe okisasula obeezaawo ofiisi bino ebintu by'olaba masannyalaze ssente kakati bw'oba oyagala okukizimba nti nno kibe nga kiina omulamwa gwe kijjayo n'enkulaakulana wateekwa okubaawo ssente
kakati kiba promotions etusuubiza ki guno omwaka nakugamba nti kibaya promotions tukola ne Mwagala production kati Mwagala production mukama waffe atikula ebyuma mu October kyensuubira nti mu nnaku za Christmas December tujja kukola Christmas naye ng'okusimbula nti kati tusimbudde tugenda kusimbula mu January. Masaka ono mwatukoze byawedde temwamukubye naye njagala nnyo nti okusooka okufuna abaana bano abato. Kati oyinayo Farida Muwanvu omwina mu Mwagala Productions gyali oyo nno mumwongere ennyimba aweze ku nnyimba kuba ndaba mwangu wa kwambaza abantu ngatto mumu oluyimba olu ne lukoleera okwambaza mu bantu si kiba kifaananyi obantu okujja okulaba tebaagala kulaba kifaananyi muntu bw'afaanana abantu baagala kulaba by'oyimba kyenjogedde kiriwo ekiti nti ye muntu mu kikula kye wanjawulo kitegeeza mu mufunira oluyimba mwezi kyogamba nti mwangu wa kutunda luyimba kuba wanjawulo tujja kukikola kati ensonga endala tusibule abalayi baffe ba Smart TV nga bwe tubasuubiza insha Allah session eddako program eddako ndowooza tugimanyi bulungi tugenda kugibawa zigenda kutokota nga sikisaanikire tugenda kugibawa naye nga tubasiibula njagala nnyo abantu bagoberere ebintu bino bye tugamba situogera kunyumisaamu situogera kwesanyusaamu naye twagala nnyo omuntu bw'aba nga ali mu music ategeere music ajja atya amaanyi ga music galiwa biki byonna okukola olwo ekibuuzo kye mbadde ndese nga tunasiibula abayimbi b'omulembe guno be mukulembera lwaki aleeta luyimba nga luwedde bw'omuwabulamu n'agaana nze bwe nabikola bwe mbyagala naddala bano abato abajja anti tewali ssente ezakyata mu kuyiya oluyimba kyetaagisa ssente talinawo bwamubugamba wano tolina ssente z'ogenda kumuwa kati nze kankulage mu emabega eri ng'ogenda mu ekikke Kasajja and Sons Tubulo Kase Music Recorders tepu tebazigulanga cash naye ng'ogendayo n'ogamba mzeeyi nina ennyimba zange n'akuwaayo $20 n'akuwaayo 10 ebyuma bisikatidde bwe bityo nga gurupu bw'ozimanyi bwe zaali kakati naawe n'ofulumya tepu naye nga tokutteeyo ku kakadde bajja bakuwaayo 10 kakati music bwe yali asituka okuva mu 94 okuva mu 95 okudda waggulu alyoka agwe wajjawo abagagga baali babiri Kasibuukira ne Lusiini kati ng'ate bo tebaagala kumanya tuli mukwano gwe toli ki bizinensi leeta ennyimba zitekwata ssente genda kati nga bwe mukkanya nti olutambi lwange lwa $5 million nga bazikuwa mu kashi genda tomubanja takubanja ye n'atoba n'oluyimba lukola ki okulufulumya akati abayimbi baateeka nnyo amaanyi kubanga ewa Kasibuukira nga tomala gatundayo ennyimba mbu yeerobozanga nnyo ennyimba ng'amala kuwuliriza batugamba wali omanyi n'oddutwalayo n'akuza mu studio nga watolo recordings kati ng'asobola okuwuliriza ne bantu be ne bagamba nti ennyimba ebigambo bino biki birungi naye studio gye yakwatiddemu ki kati ate oli olw'okuba yali aguze studio ye n'akuteeka mu studio n'oddamu n'okola ki kati nga bw'olaba ennyimba za Dr. Sebbali Sidda mu kyalo yafuluma nga baagirikodingira mu ddipi n'efuluma n'emala emyezi ebiri ng'etunze nnyo Kasibuukira n'agigula ku ekikke kati Kasibuukira bw'agigula ku ekikke ate Sebbali ne bamuzzayo mu studio n'addamu n'azirikodinga mu Kasibuukira era bw'ogiwuliriza waliwo eya ddipe sound waliwo sound ya Kasibuukira okitegeera kati
ebyo bintu byasitula nnyo music ng'omuntu afuba nnyo okulaba nange nsobola okutondayo oluyimba kugamba beba publisher bano baali bategeera nnyo music yono olw'okuba mulimu bw'onoomuyimbira ebika ebisaaniiko tagenda naye bitunda kakati ate naawe okumumatiza akuwa essente olina okukola ekyamaanyi kati wakyaliwo omukisa gwonna ogusobola okuzzaawo bapublisher kati bapublisher tebasobola kudda naye ensinga bwekyuka kyenkulaze nti wateekwa okuba nga mu band music waliwo olukiiko oluwuliriza nti oluyimba luno lusaana okugenda ku katale olukiiko lw'ebyekikugu gye baita technical team okay kati ekyo kintu mbadde nsaba kitandikire mu association ya Komawo kati naffe eno mu kadongo kamu nga gyekiri weetaaga okubeerawo offices ezo nga bakugamba nti oluyimba lwo ebivuga bizzeeyo ddayo ekintu ekyogedde kikulu nnyo tulina okuba ne technical team nebeere tulako abantu 5 naye nga yo era nga technical team bweba tennasayininga ennyimba ezo tezifuluma nkitegedde bulungi okitegedde kati kijja kugobawo ennyimba eziwemula kijja kugobawo ebisaaniiko by'ennyimba ng'omuntu ayimba gasiya oteekwa okuyimba omatize olukiiko luno oluyimba lwo lufulume ofune ssente ndaba technical team etuddeko ggwe etuddeko Sega Wabukko n'abalala bwe bati waliyo ategeera ebivuga waliyo ategeera tunes mwoyimbidde waliwo ategeera okugatta amaloboozi waliwo awuliriza message naga naye message yo nga tetuuse kati n'abo abasajja bakyaliwo si bafu kase waali golowooza kase bw'omuleeta n'omutuusa ku lukiiko olwo tasobola kikola waliwo ekintu kyenjukidde wakikolako mu 2022 mwami wa Lukagga yali ayiyiza olimba lwa school fees mu tuni omunnabudduka embagalidde kino ekidongo nanzeze n'ekajojjolijje w'ebigambo n'omugambo laba oluyimba luno lulungi ebigambo birungi naye lukyusa oluyimbire mu tuni y'ekkomera ntaana n'ogikube mu kadongo kamu n'akyusa omunnamaasa k'omutindo gamba ebintu ebyo byogera birimu ggwe munda era luyimba ssebo lwakwatayo naye simanyi oba yakusasula olw'ekintu ekyo nali nfuna kubanga wali ku mulimu nali ku mulimu nga namige gyeko mufuna abantu nange gyenkoma okufuna ssente era olutambi bwe lutunda abantu bagenda kujja mu show nfune n'omuyimbi akoleki kwegamba twetaaga technical team olwo ni olwo yeetaagisa tubasiibula abalayi baffe ba Smart TV tubaagala nnyo mubeere bulungi mweraba